Kwaniriza ku mukutu gwaffe gwa tusome n'ennaalo twalagaanye nti tugenda kugera obugero bubiri tulyoke tuddeko katabo kaffe akaddako aka Paul Kirimuttu. Olugero olwokubiri nalujja mu katabo aka Nile English Course ak'ekibiina ekyokutaano. Nze kwe nasomera simanyi oba abaakati kwe bakyasomera. Akagero kano kagamba engeri obudde bw'ekiro gye bwajjamu ku kyalo kya Kiro. Kiro ye muntu gwe tugenda okwogerako n'obudde bw'ekiro. Edda ennyo tewaalingayo budde bwa kiro mu kyalo ky'Abakiro. Abantu beebakiranga we baakooyeranga era baakolanga nnyo nga bazuukuse. Bw'owulira ng'okooye nga weebaka, bw'amaanyi bw'owulira nga gakomyewo ng'osituka buto ng'oddamu ng'okola. Kiro mu biseera ebyo yali muyizzi muto era yegganga ne taata we ne jjajjaawe ne bakkojjaabe. Lwali lumu abakulu ewaabwe ne bamugamba nti agenda kuyigga yekka balabe oba nga ddala afuuse omusajja oyo gwe badde batendeka bulijjo. Kiro yasanyuka nnyo kubanga gwe gwali omulundi gwe ogugenda okusooka okuyigga yekka. Olunaku we lwatuuka n'atwala embwa ze n'adduka okuva mu kyalo ky'ewaabwe agende ayigge akomewo n'omunyago alage kitaawe, bakkojjaabe ne jjajjaawe nti ddala mu butuufu yali asajjakudde. Yali kyajjayo essogga ekibira n'embwa ze ne zitandika okugoba engabi. Embwa ze bwe zaagoba engabi, Kiro naye n'azigoberera. Baddukira essaawa eziwerako era ye buli lwe yakoowanga ng'awummula. Bwe yaddangamu amaanyi ng'asituka buto ng'addamu ng'atandika kugoba mbwa ze na ngabi. Ku mulundi gwe ogwasembayo okuwummula yagenda okudda engulu ng'embwa ze tazirabako. Yanoonya embwa nga taziraba, engabi tagiraba era yeetalira mu kibira okumalira ddala ennaku. Paka bwe yagguka ku kyalo ekimu, ku kyalo ekyo yasangako amayumba era n'abantu bannannyinigo. Yagenda ku emu ku nnyumba ezo n'ayogera ne nnyinimu n'amunnyonnyola nga bwe yabadde agoba engabi n'edduka n'egenda n'embwa ze era nga bw'akooye nnyo yeetaaga okuwummula. Nannyinimu yamugamba afune w'atuula w'awummulira n'amuwa ku biweweeza omumiro era olwamala okunywa Kiro ne yeebaka. Kiro engeri gye yeebaka ng'obudde bwa misana, Kiro yagenda okuzuukuka nga tasobola kulaba. Yabikkula amaaso ge era nga gawulira nti nno amaaso ge maggule naye ng'alaba nzikiza. Amaaso n'agaggala nga bw'agaggula bw'azibiriza bw'atunula bw'azibiriza bw'atunula paka bwe yalaba ekyefaanaanyiriza omusajja ng'ayimiridde mu maaso g'enju. Yabuuza omusajja oyo, nnyinimu, kimulina kye mwampadde ekikyamu kimwamperedde mu byokunywa, lwaki siraba bulungi? Nnyinimu n'amugamba, ffe tulina ekikyamu kye twakuteredde mu kyakunywa, buno obudde bwa kiro, budde bwa kuwummula, gwe tolirangako ku budde bwa kiro. Emisana bwe gagenda ng'ekiro kijja, tulina essaawa 12 ffe wano eno ez'emisana era n'essaawa 12 ez'ekiro. Tuwummula ng'ekiro kituuse era ne tukola emisana. Gw'obeera mu kyalo kyawo atalabanga ku budde buzibye. Kiro byamutabukako era yeebuuza ebibuuzo bingi ng'ebisinga abibuuza nnyinimu ebikwatagana ne ku budde bw'ekiro. Yayagala embeera eyo gye yasanga mu kyalo ekyo ey'okubanga nti obudde buba bwa misana abantu bakola ate bwe buwungeera ne bawummula. Teyaddamu kwebaka era yanyumya ne nnyinimu paka budde kukya. Kiro yasalawo asigalewo olunaku olulala asobole okuddamu okulaba ku budde bw'ekiro. Ku lunaku olwo yeebaka misana era n'azuukuka ng'obudde bw'ekiro tebunnatuuka era n'abulaba nga bujja, n'abulaba obudde nga buwungeera paka we bwaziba. Yabuuza nnyinimu akoze atya okutwalako ku budde bw'ekiro ku kyalo ky'ewaabwe kubanga kye yali alabye yali akyagaliza ab'ewaabwe era ng'ayagala bakole ate era bawummulire mu budde obutuufu. Nnyinimu yamugamba nti ensonga ezo tuzitwale ew'omukulembeze waffe, yajja okukubulira ki ekyokukola.
Kiro bwe baamutwala ew'omukulembeze w'ekyalo ekyo yamunnyonnyola kiki yali ayagaliza ab'ekyalo kye n'embeera mwe yali akulidde n'obudde engeri gye baali babutambuzaamu era nga babukoleramu emirimu egy'enjawulo. Omukulembeze w'ekyalo yamunnyonnyola nti asobola okugenda n'obudde bw'ekiro ku kyalo ky'ewaabwe akawungeezi k'olunaku oluddako era n'amukuutira obutatunula mabega. N'amugamba nti bw'onootunula emabega obudde bw'ekiro bujja kudduka tebujja kweyongerayo naawe, naye bw'onootambula ng'otunudde mu maaso gy'olaga era ng'ebirowoozo byo byonna obitadde ku wa gy'olaga n'obudde bw'ekiro bujja kugoberera. Kiro yasanyuka nnyo era n'alagaana okukola nga bwe yali alagiddwa. Akaseera nga katuuse, Kiro yatandika olugendo lwe olumutwala mu kyalo ky'ewaabwe. Yafunanga ekinyege ky'okutunula emabega naye buli lwe yajjukiranga kye baamugambye n'ekigendererwa kye lwaki atwala obudde bw'ekiro ku kyalo ky'ewaabwe n'asalawo bugumiikiriza era teyatunula mabega. Kiro yatambula paka bwe yatuuka ng'alaba ekyalo ky'ewaabwe. Mikwano gya Kiro bwe gyamulaba n'ab'oku kyalo bonna ne bakuŋŋaana era ne batandika okuleekaana, otuleetedde ki bannaye ku kyalo kyaffe? Olese ekirwadde ekigenda okututta okutumalawo, olese kyaki bannange? Kiro bwe yalabanga ab'oku kyalo ky'ewaabwe batidde naye n'atya era mu kutya okungi yatunula emabega obudde bw'ekiro ne budduka ne bubula. Ekyo kyamunyiiza nnyo ate kyokka olw'okuba nga yalina okunnyonnyola banne kyekyali kijja kimugoberera, yali alina okukkakkana abannyonnyole ng'obudde bw'ekiro bwe butali bubi era nga bugenda okubayambako okupima obudde bw'okukoleramu n'obw'okuwummulamu. Oluvannyuma lw'okubannyonnyola yasalawo addeyo mu kyalo kiri asobole okufuna obudde bw'ekiro akomewo nabwo kubanga ekigendererwa kye kyali kyakubuleeta mu kyalo ky'ewaabwe n'ab'ewaabwe basobole okukolera mu ssaawa entuufu n'okuwummulira mu ssaawa entuufu. Kiro yaddayo eri mu kyalo gye yajja obudde bw'ekiro era n'ayogera n'omukulembeze waabwe n'amwetondera era n'addamu buto okumusaba obudde bw'ekiro abumuwe agende nabo ku kyalo ky'ewaabwe. Omukulembeze teyali mubi ng'akkiriza ng'amusonyiwa era ng'amugamba akakwakkulizo kali kamu, totunula mabega ko Kiro nti ye. Akawungeezi olwatuuka nga Kiro yessa mu ddene ng'atambula wuuyo atuuse ku kyalo ky'ewaabwe era ku guno omulundi teyatunula mabega. Bannakyalo era olwamulaba ne batya ne bagamba bannaye omwana atwesibyeko atuleetera endwadde, atwagaza ki? Lwaki aleeta endwadde y'enzikiza ku kyalo kyaffe? Agenda kututta ffenna atumalewo. Kiro ku luno nga tannatunula mabega yabannyonnyola nti bannaaye kino kyenzize nakyo kigenda tuyambako okuwummula era obudde buno tugenda kuwummula. Enkya kigenda kuba kigenze era obudde bujja kuba butangaavu era ffenna tujja kuba tugenda okukola emirimu gyaffe. Abagenda okulima bajja kgenda balime n'abagenda okuyigga tujja kgenda tuyigge. Mutidde naye nange nasooka kutya nga sitegeera kikigenda mu maaso naye mukiwa obudde nammwe mujja kukitegeera nga nze bwe nakitegeerera mujja kukyagala. Ab'oku kyalo baasalawo bamukkiririzeemu era y'eno engeri obudde bw'ekiro gye bwatuuka mu kyalo kya Kiro. Akagero kakomyawo, weebale kuwuliriza.